SB4 Media feno Tuggussa Enssonga omukulu n'omuto ensonga tuzigonjola likinga commentinga subscribinga elisisa obisanga ya SB4 Media yafe Tuggussa Enssonga. Fumbe wango mkono natekeko bebuza sero jenku banku baluga full kati no tudde mu ngoma buladi mu burotulo ndi mwana wa site Dimio mwana yaliwo moment zibera nyingi waliwo gyotuuka nogamba naye kino nakola kyaki nakuba askali ku ssomero Makindi awo Royal College wali osomera ngumi jinja mogere namukube ngumi 2 netteke nagwa kyabugazi askali yali mu size ki yali mukulu naawe yali aveyo munoda noba nga bano bakakole oba bakakole naawe sha bapa nenesegamu kati nemolya kiki awo mpamu akafayinga kuyingiza mu office bakuwandikira sasa teyantwala mu office director we Makindi yayita police Training Center etendekera erisoose mu ggwanga okutendeka abaami n'abakyala ku by'okusibayo n'okukola ku bya tekinologiya. Twakirizibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga be bawa n'abayizi certificate y'eggwanga mu masomo nga CCTV camera, intruder alarms, access control, time and attendance, electric fence, CCTV operators, basic solar, automated gates n'amasomo amalala mangi. Ate nga tusomesa abakumaca abakawungezi saako ne ku weekendi wabula gwatasomangako teweeraliikirira anti naawe tekulese mabega. Weewandise kati ng'otukubirako ku noti 76 3 6 7 oba ku noti 7 noti 19 noti 9 28 oba tusange ku kitebe kyaffe ekikulu Makindi eri Wafu Road wezikyukira. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tuggussa Enssonga waliwaze naliwo waliwaze naliwo waliwaze naliwo yo nga babadwe ya chief kutiki bajibambisa natuku yali filimu eri yali sinema bukingo ngalangira omukyala we ebyamapaka kupamba ebyenkukutu bivuddeyo kati tusale magezi ki kubanga mami yantumye risatsi walya oba tewalya mutima lwaki gukukuba oba tewalya walya oba tewalya mutima lwaki gukukuba oba tewalya ezanga zagaza ki obanga tewalya ezanga zagaza ki obanga tewalya mama yakuweereza ka message yampeereza message actually teyansendikidde na message yankubidde direct yankubidde nangamba ng'emboozi etiisa nti ddo gimalayo kokumugamba girabe atola ekingo commenting. Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga muzukulu wa Kabajja kubuuza ko kitundu kyaffe kya kubiri olunaku olwaliro ngambye tugendeko ku Impombo restaurant kuyi twajja naye nga abantu bali bangi tubadde mu kisiibo nga buli muntu akaseera kakayitingano bakayita batya kuyitingana so twagala okwebazaako mukulu Hassan the Rocks
owa Mpombo Restaurant wamu ne Ajat wamu ne management yonna okutuwa kakisakano kubanga olujja mu Dubai tukola kitwagadde ne tuli ekimere ne tunywa temujjango okwo so gwe na wendanga oli mu Dubai muno oli mu Deira oli mu tundu bino n'ebiriranyeewo yita kwano ku Mpombo Restaurant era ku kizimbe kya Montreal Hotel osobola kutuuka ku Banias n'obuuza yedena mu Uganda gw'osanga n'omugamba nti ngenda ku Mpombo Restaurant akwetawo bulungi service y'amaanyi nnyo batunda emmere y'ekinnansi eyaffe ey'omu Uganda ettooke erinyige ekinyeebwa ekyennyanja ekijanjaalo kajuisi nga katunda kaffe wali e Uganda ejjuuni buli kimu kifo kinene ngerawo okiraba meetings ezenjawulo zikolebwawo gwena meetings nga omukolo gwonna birthday party zikolebwawo waliwo wano n'okuwoowa okuba saaliwo ekifo ky'amaanyi nnyo so twewagire bannayuganda ekintu kino ate tukiteeke ku level ya waggulu nnyo tetusosola oba oli wa ddiini ki oba oli wa kibiina ki ffe tuliisa bannayuganda era mu maaso awo nja kubeera nga Mr. Hassan Mukyaza twongere okukuttanyaamu n'okwebaza abantu bawagidde mu kisiibo wano obadde ng'ojja mu kusiibulukuka n'ojja ssaawa nga 2 ng'emmere yaweddewo dda musajja n'agamba nokiri wakedde so mwebala kubanga mutuwagira abali mu Dubai mwenna tulina omukulu Alan Dimio yazze ku bbali awo n'omukulu Adnai atufukidde akayinja mu ngatto twabasuubiza ekitundu kyaffe ekyokubiri tutunuulire yajja atya mu Dubai Dubai agibaddemu atya agiyizaamu atya emboozi bagirabye naye yakanza wandisoose mpulira nange siri mudde bongera mboozi abantu batidde abantu emboozi bagitidde munnange kyekyasiza obbatisa simanyi kuba ne mama nga asoose nansindikirawo ka message naŋŋamba bane bino naliwo nalinga gyendi emboozi yagirabye emboozi yagirabye yagifunye so mama we yennyini akuzaayira dda yabuziza yaŋŋambye naliwo nti nedda kitawa bimanyi so gwe nawe naali eyo kiki kyoyiga mu mboozi eno nti abaana be tuzaala tuyige okubeera nabo like oyinza okuba nga embeera tekusobozesa naye tesikofunayo akaseera bwe ne mutabani wo oba ne muwala wo omutuuze omukeme omanye ebimukwatako abazadde abasinga baatuzaala naye tebamanyi bitukwatako ne bakulaba nga weeyagala ng'onyirira katamanyi mulimu kigwe okola tamanyi wajojja kasente naye ye nga nekweyagala nti omwana wange ali bulungi so abazadde ensonga eyo tugitunulemmukko mama yakuweereza ka message yampeereza message actually teyansindikidde na message yankubidde direct yankubidde naŋŋamba ng'emboozi etiisa ntiddo gimalayo kwekumugamba girabe ate olayikinga okomenting nalama wote omugamba agiraba agirayikinga akomenting kyekyamusinza okumutiisa ekyasinza okumutiisa kubanga ye ekyali mugamba nti mwakubanga ne muttana abantu naye abadde tabimanyi abadde tabimanyi watugamba nti wamala n'omugamba ng'ali namugamba naye ate bye nanyumiza ebisinga saabimugamba nga bumanyi nti bw'oba onyumiza muzadde we ebintu ebimu olekamu bino ndi mubbi kunyumiza because toli muzadde wange osegedde oli kyali wange kyobola gwe nsobola obbikugamba naye ate n'otabigamba muzadde kuba teri muzadde azaala mwana we n'ayagala afuuke bwatyo kuba abazadde mu kuzaala buli omu aba ayagala abeere dokita gamba omwana wange njagala abeere bwati mbulamu nze bwentyo bwe njagala buli muzadde yenna eyandibadde eyo kyayagaliza omwana kati naye bw'abanga awulidde sitole ng'eyo kimukwatako ku mutima naye ng'ate ekyenjawulo ate nakyuka sisobola so omuntu ali eyo ayinza okugamba waliwo emboozi gende mu kulaninga eya Amza Amza yali wa ttabu nnyo naye wagamba nti yakyuka abantu abamu bawakana obeera poa kyuka n'obeera poa ku lw'ensonga olaba ebintu ebikyusa tebibeera bye bimu eriyo oli gwe babuulirira n'akyuka eriyo oli afuna essomo n'akyuka eriyo oli akomayo n'agaana okukyuka n'akulaga nti nkuwa example ya skates
ffe twavuganga skates ku ghetto ne tuvuga ku bagamba nti abasiketsi mutwala mubabatwala zinto kusanga n'akasawo n'akasika n'ayitamu baba bamu nabamu nga bwe tunaabeera nti tubadde tugenze ku dduuka wali n'osanga oli ng'alina tendira mweringiza n'agisika osegedde muno mu Dubai basobola okusika tebasobola osegedde kulw'ensonga wano mu Dubai ebifo ebivugirwamu sikeeti byanjawulo nnyo ne ku kkubo ekkubo eritambulirako emmotoka nawe gy'ovugira sikeeti waba walala so kizibu nnyo okubba oba kizibu nnyo tomerwa tudde Kampala yo kisoboka okusika olaba nga ziringiza n'osika bulungi mwakikola bulungi naawe mu bwayiise omwo twavuganga bwayiise bwotyo nokkirira bwotyo noyitamu katooke osegedde katooke kawempe bwoti nozinga akalo nga weetolola ovugamu sikeeti okola maybe oli ayinza okukola enkola yaffe eri ate era omuntu yaba akitwalanga kukola kulw'ensonga yabeera talina mulimu gwa kukola osegedde that's why kyova olaba nti osanga ebitone bingi nnyo mu ghetto kulw'ensonga ebyokukola ffe ebyokukola tulina bitini nnyo osegedde so tutandika naffe yiyawo emirimu egyaffe ne tugamba ebeera ggaali ne mukolaki ne mugamba nti kati mwana katulumbe osegeera katulumba abamu kyova olaba abaana abasinga bafiira ku ggaali osegeera bafiira ku ggaali naye nga sigamba nti afudde nti yeejalabya yaba akimanya afudde ali ku mulimu osegedde era oli bw'abanga avuzeemu omulala agamba katuvuge just twetooloole naye bw'alaba essimu yo oli tekimugaana kukola ki kugitwala aba tavuze ngatto nti agendereddeyo wabula gwe n'ogiteeka waalaba osegedde ekitegeeza naffe tubeeramu okulagajjala yaman buba bulagajjavu iniwe kiye bw'agiraba asobola ogitwala ali ku mutaasa obaawo wannange wavaayo watereera nedda ebitundu ebyo siina kubyogera wabula ye alaba bw'akuba essimu yo kimanyikiddwa nti abasinga okusika obusimu batwala ku mutaasa waliwo n'akazimba kalala kali eno nga oziti eyo gwamanyiyo tuveeyo eyo manyiyo era mbu essimu yo kasita okubulako wodduka oba oli mugezi nga n'ogiraba nga yeyo olina gigula nga tebannagiyiwa tebasooka giwa giteeka ku mudaala tebasooka wabeerawo zebakatuusa bwe bati bw'otuukawo ng'obudde bukyali ebeerawo n'omugamba mpaamu 27 ng'ogula yiyo watera n'ojja ne polisi n'ogamba nti baagibye ku nze byebiki ebyo wojjira ne polisi ogenda otuuka nga baagiyedde era polisi bwejja bagaffe tetuyinaawo masimu ge tulina gaago mapya ne bw'ojja ssekinoomu bagakulaga waliwo eyakatuuka yiino yiyo ng'omuwa so eboozi yo abangi beewuunyiza bakwewuunyiza nga nti abamu batandise n'okukutya tekigenda kukukosaamu emirimu gyo naddala ino gyewangalira tekirina we kigenda kunkoseza kulw'ensonga nti mbulamu buno tukyuka era ndowooza kati emikwano gye nnina abantu bentera okubaamu bakutegedde be basobola okundaba ne bagaa nti ono kati yakyuka osegedde era abantu benkola nabo abantu abaali banyiizizzaako abaali bankoze kiri nekiri be basobola buno obudde okundaba n'agamba nti mwana omulenzi yakyuka atandangako ku mbeera bweti osegedde singa omuntu agamba saakyuka singa owulira nga mu Dubai bagamba oyo eredde naye nga mwebale mu Dubai bebagamba nti oyo tebaliyo naye bwe tujja ku kyetufuuka poa kulwensonga kati wano oba ozze kukola ssente zo osegedde oba ozze kukola ssente zo wano ku Dubai naye tebaagala muzannyo wano teri kutwala teri ogenda kutwala mmeka zigenda kubeezesaawo bakuyita kusuna kuyina amannya mangi
Zanga seko ya nyusi ya kuteka bandari ka sente. Waliwo okujapuwa, waliwo okulabisa, waliwo okusula, waliwo okusitula, bingi nyama nyamangi. Lwakuba nti ebigambo ebisinga sikyabikozesa. Osegedde. Sikyabikozesa naye nga kyenyiza okugamba kubikwatagana ku bantu bobeera olaba nti bojjana ebweru osooka n'olaba n'ogaa kati sente zino nzibbe. Zingase ki ng'ate nze ngenda kubeera nga nkola ng'omwezi nfuna omusaala. Osegedde. Oguma bugumi n'okyapa n'ofuna omusaala n'oshabada. So SB4 Media Tuggussa Enssonga tutandise ekitundu kyaffe kyakubiri nze muzzukulu wa Kabajja okutekamo akasente abaziwa and sons bwe basanga ku Mukwana Arcade gendayo bakuguze ebintu ebiri mu original ate nga biri ku mulembe omuli bed covers, duvet covers, blankets, amasuuka, tiles, shulax, ebitanda, emifaliso n'ebirala binganga ebyo nga byo biri ku original. Woba ku simu zaabwe ziri ku screen okwo bakola delivery paka ewuwo ku mulyango. Tuyine Dimio, tuli wano ku Impombo Restaurant, tuli mu Dubai. Mr. Hassan Deluxe mutumiddeko nnyo ajati wamu ne management ya Impombo Restaurant mbatumiddeko nnyo. So tuzze ekitundu kyakubiri twakomanga tubasuubiza nti omukulu ono kiki ekyamusikiriza okujja mu Dubai. Bali be yali nabo kiki ekyamugamba bave mu wolisi watuufu. Tutandikire ku group gye walimu. Toda wono bamisinga. Nzirawo nemba misinga naye mu ngeri ki? Mu ngeri gye nzijukira nti omanyi nti omuntu newankubadde nti abeera nga yakozesa ensobi naye abeera n'ebintu ebitini bye yakuyamba. Lwakuba nti abantu abasinga baawukana ne bannaabwe basinga alaba bibi basinga okukolembeza. Naye nga abataba abantu babeera n'ebintu ebirungi bye babeera bakukolera. Osegedde. Babeera n'ebintu bingi bye bakuwabulanga ku ensonga nze tebaŋŋambangako bazadde bange bayisaamu maaso. Ekimu ku birungi. Ekimu ku birungi nti Anderson yankubirizanga okuwa bazadde bange ekitiibwa ne we nadduka ku ssomero. Ne mugaba ngamba okwetonda ataka nekakoze bali. Yangamba aba muzadde we yagambye genda weetonde. So kyono kiga okuwa bazadde ekitiibwa. Ekyo kyo. Era nze teri muzadde wange agamba nti Dimio yakola bw'ati. Nze buli muzadde wange yadde nakolanga biri naye buli bwe naddanga mu maaso ga muzadde wange nabikkangako. Osegedde. Nabikkangako era teyategeera nako. Yensonga kye yeewuunyizza nnyo. Kyovula nti buno obudda nkubidde n'essimu n'ambuuza. Batalina n'ekimu kye yali amanyi. So mu kukubira essimu teyatidde nnyo. Yatidde of course yatidde ng'omuzadde yenna w'alina okuba nga akufaako. Gwe kasita olaba ng'omuzadde we awulidde story batyo n'atakkubira manya olina kye wakola omuzadde oyo. So yawadde solution ki? Ali safe gwe okubeera ne yaba? Ali safe era yaŋŋambye bugambi Dimio nga mbadde saagala ensi ekumanye. Mbadde saagala nnyo ensi ekumanye ebyo ebikwatako wandibirese. Okumugamba it's just an interview nti nakyuka sijja ku ne mugamba nti just nti lwakuba nakyuka kyetutte ebbanga nenkakasa mu mutima gwange nti nkyuse. That's why right now I'm saying it. Uganda nakolako interview nyingi nnyo ne ba roundabout ba Jackster bangi nnyo naye saako nako ku point eyo. I could show them my mom bichi went naye ngeri siyingirayo. Osegedde naye kana akadde ngenza okuyingira paka eyo nga nkimanyi. I'm changed sirina bye ngenda kuddamu. Oli waba nyigira kuba ge mazima. Manya mazima ebiseera bisinga galuma. Waliwo Omuganda n'olugero lugamba nti amazzi gakulukuta gye gali gakulukutidde. Era tulaba ku TikTok okwo kutera okubaako entalo z'abantu. Omuntu n'avaayo n'agamba gwenze tomanyi gye nava bingi byempiseemu nja kukolaga kala zange entuufu. Kiki ekisobola okusikiriza okuddayo eyo? Ekisobola okunsikiriza tekiriiwo. Tugeze omuntu najja nazikuulako. Tosobola kuddayo mu mbeera zo ziri omulaga kutuukala zizo. Kino nkikubuulira sisobola kuddayo. Olw'ensonga nze mbuto nagamba ekyanyingiza ebintu ebyo nali njagala kubeera baadi. Ng'oli ne bwankoonako SB4 n'onkoonako nkubirawo eryanda.
birawo ettaala kati wabadde bwavaawo natuuka nedaba nga tebiina gye bintwala netuuka nga njagala beera poa nga kati era bwendi njagala kubeera poa kyovola nti saagala beera baddi lwaki mba nkukuba nsonga ki naye ku luli nga muntu nabakutera kutunuulizi gyabalinga myaka mu biseera biri nzijukirayo ekintu kyewali okozeeko nga kati bwe okijjukira bwoti okyejjusa nogala naye nakola kyaki olwo moment zibeera nnyingi naye waliwo gyotuuka nogamba naye kino nakola kyaki nakuba asikaali ku ssomero emakindi awo Royal College wali osomera yali akoze eki nakuba asikaali bubi nno ngumi jinja mogere namukuba eŋŋumi 2 n'etteke nagwa kyabugazi misana kiro misana tukunga all students bali ku ssomero as in like nze nabeeranga ku ssomero naye nga nze sirya posho osegedde as in nti nze bazadde bange baali nga wembeera ku ssomero batewerako butezi kasimu nakuwaayo 10 nakuwaayo 2 ate nga ebyo ebiseera zaali nyingi mitwalo 2 15 gozimanyi awo ndabye ensonga lwaki maama yatiddemu kati nze nabeeranga ku ssomero nga nze sirya mmere yaabwe nga like natumyanga kulwensonga wetwali tusomera abaali baddako abagula yali hotelo nga bagiyita coffee at last nakati ekyaliyo wanamakinde mukona bwoti awo wennyini ku kooti wabula opposite waliwo essomero lye bayita Royal College kuba nnyini ssomero ye yawaawo popi poliisi yemakindi awo wennyini awo wasomerawoko nasomerawo era asikaali yankuba buyi ne mugamba nze sigendawa mu mmere yaabwe nga olwo asikaali akubira ki asikaali kale like director yagamba abaana all bagende mu DH omanyi DH gye babaliira kati ate nze neŋŋamba director kampitewo ŋŋende ngule nze kye ŋŋenda okulya then nange ŋŋende director nanzikiriza obitegeera then nagoba all students because nze yali entertainment prefect director yandeka kati ate bwandeka bano ono ye asikaali teyalaba nti ani oba yalaba oba nawulira busungu saamanya kati mba muyitako nansika esaati wampisika esaati nankuba obuyi ku nkono obitegeera all students ne basooka bagathalinga ku gundi ku balukoni batandika Dimio bannange serebu kye bamukola obitegeera naye obeera mu ssomero owulira obusungu nga ojjula ne mugamba sikaliddamu nkooneko nankuba oluyina ngamba what will you do ne mugamba ddamu omulundi gumu nangamba totiisatiisa ogenda kukola kikalenzi naye nze jjukira nalinga mmanyeewo asikaali yali mu sayizi ki yali mukulu naawe yali aveeyo mu northern oba nga bano bakakole naawe sha olwo nga gwali mu sayizi ki nze naliyanga nali wa musiniya 5 bana kati nze mu kukyuka nakyuka na busungu nomwocha bapa nenesegamu kati nemolya kiki nagwa kyabugazi ngendo tulanga director alaba all students ne balekana osegedde awo nkubamu akafayinga kuyingiza mu office bakuwandikira sasa teyantwala mu office director w'emakindi yayita police yayita polisi nenga director watukira okuyita polisi nga takutina na mu office so wado askari mukugwa teyayimuka resongo bana linkubye musuwa guno kazo gaya kasaba kuba guno toddangulo kaizeragezo muzaako kike ya musule ekyobugazi nga yali takyategeera yawunga batwala mu ddwaliro director naayita popi kalate nembayitamu okwagala okudduka kulwansonga nali ntidde
bankyacanga embaliga muli omutima ne guŋŋamba odduka emakindi eri bagenda lowooza oli mubbi bakwate bakkube bayinza n'okuttira awo nenyimirira kati wenyimirira gwe baali bataddeko okungoba naye naatyamu nga musirikale naye yali munne wa sikaali naye n'asiba wewasiba bwoti we nasiba bwe nti nembirowoozaamu ngendo kyuka nga naye ajja n'asiba kati ate nendeeta akakumi ku ssomero naye nadda ku ssomero ekikumi asidesi ne bawogana abapopi bwe bajjirayo batyo ne bambako emikono biki ne mbagamba kantambule emirembe tebankwata bubi munanga abasajja ne bantwala naye bantwala ne bantuusa ku ssomero nenjogera n'ofiisa naye nga bakutwala ku ssomero ku poliisi ekibuye sineddawo wennyini emakindi tomanyi poliisi station eryawo wennyini ku ssomero bakujja bujje ku ssomero ne banziza ku popi wali then saayingira munnange saayingira wabula nalina osaba ennamba y'essimu nali ninosaba ofuna ogw'okkubira n'okubira mami nasooka nenkubira mami naali obuwuka naŋŋamba olabeka si kyekyo kyokoze waliwo ekirala naye n'okkubira abaana ba osegeera wano ate nga bakubira bo bakolewo ki nanti nali siina option okujjako okkubira Anderson nakubira mami n'atabuka nenkubira Anderson bagivuga bwali buwungeera sanga 11 balinya taxi bavuga sikeeti buli omu yajjira ku ggaali ne bagamba ffe popi tugenda kujja okyawe mutatuwa muntu waffe abapopi ne bagamba tugenda bakuba amasasi muffe abaana ne bagamba bulira ofiisa ngolo batuuse ffe tulina kyetubaagaza abaana babaga ffe tulina mwana kyetubaagaza ffe twagala mwana mulabo batunaddamu bayiikiriza bajjanga bameka bangi gaali yonna neggwayo gaali erimu abantu nga bameka ebeeramu abaana bangi basobola okubeera nga like 40 basobola okubeera nga 50 so bajja ne basalako police bonna ne basalako ne bagaffe tugenda kukya station babeera beevaako so bagenda okujja nga oliwa wagaye twayingiramu saayingira ngolwedde bantuuzizza wali banzigyemu ekyebiri asikaali agenda akola emedico so poliisi yawukuwaayo bakutwala poliisi yamala nempayo naye si kuba nti maanyi g'abaana wabula gaali maanyi ga mami kuba yabagamba nze omwana owange nedda yabagamba omwana owange wabanga alwanye ku ssomero kyoba tomutwala mu ofisi okumutwala mu kkomera musango ki gw'abaako zabbye eyo fighting yeetaaga twaliwa muki wamuwa warning n'akola atya so ka director gwalina okumukwata ku mutima naŋŋamba baayi ddayo mu ddoomu weetegeke naate nali sobola kudda mu ddoomu anti eggaali yaliwo nga nagenda nayo wali muludde wali mu kisulo nali mu kisulo director yakugamba kudda mu ddoomu kwetegeka ng'akugobye oba nga tangobye kiri ize babisootinze eggaali kola okusomero tewaddayo nanedda nayingira bulungi nnyo naye era siina kye najjayo kuba bajja ne peyi endala ya abaana obasanga bakola ki nfulumayo bonna bawogana nasooka nenvayo ab'eggaali ne basooka bambeba ne bambeba ne bagamba bamutuwadde kyokka wewunye sirina tereebu kiri awo oba kati webaana bakubayinza kukola ki ne bakuvuga ka drive paka ku ssomero nti jjayo ebintu byonna edda ne mbagamba sirina kyenjagalayo baeri balina peyi endala eya sikeeti ne tuteekamu munnange ne tweryawo paka kawempe bwotyo nova ku ssomero saavaayo nno olwo saavaayo nasooka neŋŋenda then nemmalayo nga wiiki kawempe wemmalayo wiiki then mami nankubira naŋŋamba oliwa kusomero nga toliyo
konze nina wano wendi naye ngenda ku ssomero nangamba kyaka ati ye kye yali ayagala yali awulira nti ngenze ku ssomero kyo kyali ekikulu ye ekikulu kyensomye kwesonga nze mbulamu yonze omwana gwe yali ayina ku ssomero wamalako ze saamalako naawe eyo yennyini mwe nnakoma awo kiki ekyakulemesa okumalako nawulira nga tekiggwa mwana kyali tekiggwa nga nina okukola okola mulimu ki okuguka nali nkola ku botiiki awakwadde ka botiiki nali nkola ku botiiki nga kusomero mbeerawo nnaku zimu ngeri mba mpuliraye nga mpulira bimpuuba nnaku zimu wano wenzijja ate kusomero ne bayomba tebandaba osegedde babakola lwolokolo siriiko ate nina okwatendinga eri ekirimu osegedde asikaali ono ku ssomero wagenda bamukyusolo yagenderawo teyadda yagenderawo teyadda tutunuulire ng'okomyewo ku ssomero kiki ekikuba nkomyewo ku ssomero abaana bantya bakatunulira bagamba bannanti bagaanika Dimio kali waneno kumbe kakolamu olwo wali omazeeyo bbanga ki ku ssomero ku ssomero eryo naye ndowooza mazeeyo era wano senior 5 senior twakoma wali nga wali ovudde mukono nava eno seeta eno nebakutwala emakindi ne bantwala emakindi eyo yanzikiriza kulwensonga yo yalaba nti nali sitera nagendayo ku ssomero ne mbagamba ndi serebu nabagambirawo gwe ate no balina obujulizi nabagamba nze ndi sita era ku ssomero nfuluma mbeerako n'obuvulu bwenkuba fukamingi twejubisa twewa amaanyi nabagamba mbeera n'obuvulu bwenkuba nze gwolaba bampita mu interviews kale wabeerawo tv zenina obeerako osege nebakkiriza ne bampa ekifunze nza kuyakula ensonga kabe school fees nze nali seegayirira musaleko nsasulira mbudde era nze bazadde bange tebanjogerako kulya fees zo waziwaayo waziwangayo naziwangayo so tutunuulire ekyakwete Dubai walina life mu Uganda ennungi ng'onootwala obijjawa nti yali ennungi wanyakulanga nobeeramu akasente mu nsawo ebiki ebyo anti kati lwaki navaayo eba bwali bulungi kyetwagala okulaba ekyo lwaki kaakati mpezaamu akasente munnange nfune gundi oyo ani gundi oli kunnakyo ani alina ennene tukoze n'alina ennene alina ennene ankoze byankola bra byannuma era namukubira ne mugamba kiganda kyange akayimba twakakata ate okataddeko simayazineweze lya semusango alina oluyimba luliko ki yasooka n'aluteekako many women olumanyi olwo n'atakoma okwo n'alwongerako si musango lwerabidde taito namukubira ne mugamba taata limba tolupolomontize nakeya kubanga newe ku YouTube teruliyo atato limba tolupolomontize nako koje byali aloga nti sisobola biddamu kati n'agenda ku gundi ku Spark TV n'agamba ebiseera ebyo bwami kye yali akola n'amugamba oluliba sirumanyi n'agenda ku BBS era nabo n'abagamba talumanyi n'agenda ku NTV jukira eri gyasiiba obitegeera gyasiiba eri walinga waka kati nasooka n'embitulamu n'eŋŋamba ono agenda kunkuba ebikono mpaka newe n'agamba nti muveeko nnyimba ebyange nteekeyo ebyange era ajja kujja nga abikuba ekiki nepulya nga bimmazeemu amaanyi nengendako awo ku Freedom City okukubamu ne mmusanga yali vita
netusooka tukayana ate twalwana tetwalanira sigama sisobola gamba nti twalwana nedda yayogera bingi yadde nayogera bingi naye era yayogera bingi nagamba biki bikino nkubira press conference genda kale okola endala obitegeera mama wange nagezaako kwogera naye nebigaana kati nawulira nga omutima gwange gunnumye neŋŋamba kuba nali njagala bayimbi bangi nnyo be nali njagalako kolabo kuba nze nali njagala beera sita nagambye oyo yekka kwe nakoma n'obireka neŋŋamba kati bino ate nzimaliriza ono ate nzirekodi banagamba ono omulenzi alina ekizibu osegedde munnange neŋŋamba kanfune ensi gye ŋŋendamu nenjogerako ne mami wange nemugamba njagala fulumamuuko ku Uganda naŋŋamba tozzeeyo ku ssomero konza asikyasobola era kabe ku ssomero siina gwe nasiibula nze nafulumanga bwogenda out ebitabo byange nabireka mu ntebe obuliri bwange nabuleka bwale ne kesi n'olinnyo ennyonyi nentambula butamu saalinnyo ennyonyi sikubeera nava ku ssomero saalinnyirawo nasooka nembeera mu life awo mbeera ennyumba mama wange yali yagizimba olwedde weeri yaleka emmotoka n'emmotoka yali yakulekeramu ali yaleka super custom ng'ovuga ng'aleeta amafuta maama yennyini mwennyini so nga gwekyokola kimu kyakuvuga byandeetera okubivaamu nalina life bwampoomera era okujja e Dubai nali nga ndi jasi buno obudde bwe ndiyala nakasente kaalimu kasente kaalimu naawusha so ova ku ssomero nga kati tudde ku byokujja wano wano eno nalinnya bulinnya ne aba wange natuuka wano eno ekiro nga just nzize nali nzize just powamu male nzireyo mama nga yakugambye nti jangu nedda nze yamugamba ate visa ticket ani ebikolako nali nina already passport anti ne visa yali andagirira maama eyandagirira nga kati kola booti kwensonga nze nali sitambulangako sitwavolingangako nandagirira buli kimu nenkikola kasita nakikola neninda olunaku lw'ennyonyi naye olunaku lw'ennyonyi we lutuuka sirina n'omu gwe nagamba yadde abaana babeka yadde sirina n'omu gwe nagamba kabere obwo ebiseera abo bakyali be naberanga nabo ku kido tewali gwe nabuwulira wabuuka bubuusi nabuuka bubuusi ne aba olwo mutuuka mu Dubai mutuukira ng'eyokya mukasana ng'eyokya bannayuganda najja ebiseera nga Uganda eyokya naye ate Dubai yali eyokya neŋŋamba banayinze naamalako eno nga simanyiyo naye ntambudde ndi serebu nzija nga serebu jukira ninyemeretsi nzijidde eri mu first class wamenya first class nze nno ndi serebu first class wagiri nnyo otya laba nnono oba gyotamanyi weefaanana first class nze kati kankuye natula eri mu VIP nze kyemmanyi first class efaanana etya tombuze ebyo oli mu kunsala ku mboozi twagala omuntu ali eyo amanyi sigiri nnyako first class eri obulamu buli eri nkugambye otula mu nnyonyi nga olina mu katebe kako osobola n'okwagala okwebakamu va ku bino bye mutuula eno bino bye natulamu wano nga ngenda ejuzi wano eno nina ennyonyi gye natulamu awo nga ngendako omaani musikaati nga walayi yanjawulo neŋŋaana era wabeerawo enjawulo banasajja wagira mu first class Emirates munnange kaakati nze nno mmanyi ndi serebu ate yayima neggula vita otuuka ku airport nga teryakumanyi ntuuka ku airport nedda natuuka ku airport mulimu Abannayuganda abajjira mu nnyonyi naye nga ndaba tebampita
N'ogamba bano bali mu kuzala wa. Tebampita ne ŋŋamba oba just nga omanyi nti oli asobola olaba serebu n'ayagala naye ajeewulire. Naye nsirika nange ne sibafaako nnyo. Omanyi oli serebu. Kati baali tebannalaba abono. Bakabagenda bagambye akaana. Bali kuganirizinga akaana. Era abaana bambi Uganda Airport, Entebbe Airport, bambi nabasiima. Gwe nabasiima ku lw'ensonga buli kimu bwe bandabanga n'omwana basoosanga nze. Akaana. Buli olwandabanga n'omwana basoosanga nze. Kati ntegedde we watuula. Mu Emirates mulimu waliwo ng'akava wano mu enkono mwe wetandikira awo. Batuuza abalina abaana. Segeera. So SB4 Media Tuggussa Enssonga. Kati eyo naye ogiggusiza waye naye tokoma. Tulina omukulu Dimio. Zikiriza mukkiriza kale ssebo. Tulina Dimio kitundu kyakubiri. Gwe ya follows ekitundu ekyasoose. Si kujajinga wala kuyiga. Oyiga okiteeke mu nkola. Ate oba oli awo goleme kukiyingira bye yayitamu kuba obitezo okutwalira obulamu oba otangira omwana wo okuyingira Dimio kye yayitamu kubanga kiyiza okutwalira omwana wo obulamu bwe oba oli awo n'okwonooneka ennyo kyamukisa mulungi nti ye yatereera era kati kyakulabirako kyamaanyi nnyo obulamu bwe kyakulabirako gwali eyo tuveeko kati nnyo mu Bulango then tukomewo. Ofcom Training Center ettendekero erisoose mu ggwanga okutendeka abaami n'abakyala ku by'okusibayo n'okukola ku bya tekinologiya. Twakirizibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga be bawa n'abayizi satifikeeti y'eggwanga mu masomo nga CCTV camera, intruder alarms, access control, time and attendance, electric fence, CCTV operators, basic solar, automated gates n'amasomo amalala mangi. Ate nga tusomesa ab'okumakya, ab'akawungeezi ssaako ne ku wiikendi wabula gwatasomangako teweeraliikirira anti naawe tekulese mabega. Weewandise kati ng'otukubirako ku nooti 766178 oba ku nooti 7 nooti 19 oba tusange ku kitebe kyaffe ekikulu Makindi eri Wafu Road wezikyukira. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Yanziza nnyo tweyanzege mukulika eyo mu Bulango bwaffe bannaffe abaziwa mubale kubanga ate mutambula naffe naye gwe na Mami Fati nkutumiddeko nnyo nga naye asinza no mu Dubai asabaza y'amaguzi okugenda paka Uganda wamu ne bannaffe abasente buto tubaagala nnyo. Tulina Dimio tusinzidde wano ku Impombo Restaurant Dubai Deira. Sijja kuwa kujjukiza nti gwe nawe nange oli mu Dubai muno oli mu Deira oli mu Aliga oli mu Satwa oli mu Sauja wena wonna gwe wofunako chance noyitirako ko wano mu Deira wonna wosanga mu Uganda mubuuze Impombo Restaurant ne ku Google Map kweri wanika buwandiisi nti Impombo African Restaurant oteekemu owebigere watambulira tewatakisa na kataxi otambula obutambuzi obeera nga oli kumpi ne Knife Police okkirizibwa ota ku Knife Police ekizimbe kya Montreal Hotel ojja kubeera nga ate ekipande maaso awo ojja kubeera nga olaba ka flyer okuli Impombo Restaurant African Restaurant ojja buzzi n'ofunira kamere balina oluwombo olw'ennyama oluwombo olw'enkoko kwegamba n'oyita oluwombo Mr. Hassan ku luno kasita mukyazaako ngenda mubuuza sebo empombo zino muzijjawa endagala zino muzijjawa tubuuze nti
gye buvuddeko ko nali wano nalya n'empomerwa ate kuno wennakomyewo nga byongera kuwooma simanyi lwakuba nabadde mu kisiibo ng'enjala ennuma naye ate kuno byo byawoomye nnyo so olunaku olw'enkya tujja kuba nga tumukyazako Mr. Hassan wamu ne Ajati batubuulireko ko bakikola batya tubeebaza n'okubeera nga baleesa bannayuganda era gwe wenna ng'oli mu Uganda omwo nga weeraliikira nti wenna agenda mu Dubai eyo n'alyawo emmere nze nimanyidde okulya ettooke omusawo yangamba nina okulyanga ettooke buli lunaku totawaana jangu buzzi mmere weeri ttooke nga linyige bulungi lizzeeko liboobedde ekinyeebwa kwegamba buli kimu weekiri waliwo ne daddy zisebe ze Uganda n'empogola n'olya gulyawo ne pancake waali n'olya ne kulya envu era wali e Uganda waddeko kulya envu ng'osibulukuka naye nga wasiiba nawe nze ndi musiibisebo oli musiraamu assalamu alaikum Dimi assalamu alaikum alaikum assalaamu kale tweyongereyo so buli muntu nga akulaba arecognizinga mwana basaasira mabambi akaana nno kati nno nze mmanyi ndi serebu osegedde ningi ndulaba natambula bulungi okuba nze natukira wanarega ate siraba muntu kunyega teri nomwangamba nti Dimio biki kumbe nerabidde bakyali bange babadde bamanyi negyensomera kabagambe nnyo ko omuntu aveeyo ngamanyi nti ye waakabi nti society mwali omanyi gwe bapukaming we besudiya ne gwe bapukaming besudiya dako bayimbi banga bo machindi bakyali mulumba saniyo mmanyi omwana mu ghetto fulumya akayimba nokaleta bannammwe nga mugulumamu nokabawuliza ne bagamba kamanyi katuuleyo amago n'ofuuka star nokatwala ku TV ne kazanya ku UBC ne kazanya ku Star TV ne kazanya ku Magic HD enkya tebakaddamu kasamukalaba ne kazikira enkya n'agamba kaweddeko nno nina okkazaako otuuka mu Dubai teryakumanyi teryamanyi obukazi bwompitako buyisinga kyokka nsuubira bulina kugamba Dimio nga nsuubira bulina kuba busanyufu nali manyi abantu bangi e Uganda naye natuuka e Dubai nga sibalaba nga buli omu ali kubibye people busy please nobody has time for you buli muntu atambula nengamba nno gwe gundi sirina kyendi sinnakola linnya kyakuyiga ki kyammalamu amaanyi neganzigwamu nengamba kati mwana oba kati ndiki oba kati genda kukola ntya nze nange bammanye kuba nze nagamba nali njagala kuba star ate I thought I'm already a star because nyimbye n'omuyimbi ow'amaanyi nyimbye n'omuyimbi ow'amaanyi ngenzeko ku TV ez'amaanyi osegedde nyimbyeko ku bushozi obw'amaanyi bupapopate mbukubye kati so olaba nga ntuuka ne bavasi abantu ne bakuba endulu therefore they know me they are yearning because bammanyi naye otuuka e Dubai nga teri n'omu ampita nti gyebale nga teri n'omu agamba nti gwe stole ki nga tewali omukazi gwe nayimiriza ne mugamba wano we tuyita aliga yangamba ewe wanaaliga n'atambula yali mukazi yali muwala nga talina excited tasanyuse nako mukumuyimiriza nali ekimanyi nti ndi mwaliga naye nga njagala recognition bamanye olwo muyimiriza mugaje baliko nyabo nti ewe wanaaliga ewe wano nyabo we wanaaliga n'agenda ku speed ne ekitabu nze mbanze nkakuba oluyinka boza gutomumanyi naye sosobola akakuba luli kwesonga nze nali nga njagala beera poa baŋŋambe Dubai kola baŋŋambe Dubai kola wookolera ensobi poliisi nekwata ekuzza ewammwe olwo mu Dubai ojja kukola ki nze mu Dubai nzija wummula kyekyakulemezaamu tubise mu ekyannemezaamu kikino kati nzija nze manyi ndi serebu ngenda malamu emyezi gyange 3 kuba visa yali 3 emyezi gyange 3 ka visa kagweko nkole ntya oddeyo nzireyo e Uganda omwezi ogusooka nagubeerawo ndolaba nga bali bafuna emirimu bo tebafuna
ba blender mayozi nabo mwebali wajana ba blender mayozi abalimu nabasangamu nabasangamu nakubuza nti walya tewalya ebiki blender otandise ebintu byo yakogerako salya naye era male musula katanda ke kam ani the blender baby mariga era abajali sin muina ako buzibu so watukira mu bed space satukira mu bed space watukira wa mama natukira mu hotel ng'omugagga wabeera ndi celeb please zizenga star n'omwana so hotel eno gisulamu bbanga ki hotel ngibeeramu nagibeeramu like nagibeeramu era ndoozi kitundu kya mwezi kulensonga natuuka nga ebbeeyi yo nga balamula gumu ne bagamba nti kati omwezi bweziti oba night bweziti kati nze nasasula omwezi nagugwako nali era nkyalimu kubensonga nagukoma wakati nze hotel nenjivaamu ngekutamye ngentamye abantu bembeera nabo sibamanyi tebamanyi lulimi Luganda osegedde kakati ntandikaawo okutambula wano mu Dubai olwenjala ennuma nga ngamba eno ngenda lyaki nebangamba nedda eno naye waliyo ebijanjalo waliyo omuceere waliyo amatooke byonna nga byewoyagala gyeki gyebiri munnange nga ngamba okay it's okay nga nfulumamu awo bwe nfulumamu awo nsanze baboyi abo bambozeeko naye nabo tebammanyi gwejofa kumanya kati nga nze ababuulira nze Dimio nayimba ne Gravity temulumanya oluyimba nayimba ne Gravity bangambye tuba YouTube channel bakebeddeko bagikebedde bagamba no mwana wa kabi kati bagenda okulaba nti ndi wa kabi nimbagamba nawandikira Gravity kana akayimba bwe kati wali muwandiisi nze ni muwandiisi paka kati nengamba nawandikira ne gundi bwe bati osegedde ne bagamba ono omwana wakabi badanza okungamba tusalingako mu vibe kati nze olosimanyi na bed space kati ngendo tukayo gye balinga ndaba waliyo obutana mbabuuziza babinnyonnyodde kiri bwe kine natuuka nga babeerayo birthday ne bampa akazindaalo nembakuba ne bagamba ekiki kati nga buli lweggulo ngendayo olwedde kati gyenfunye eki yefunye omukwano olweggulo ngendayo ne aboyo aba bamwagala nnyo bamuyisa bulungi osegedde kati lumu neŋŋamba lumu nali nina lumu nali mwalimu omuwala bamuyita Sharon osegedde Sharon nga waliwo negayo mulala ye Katsi uji soyo Katsi naawe ono Katamba bamuyita Katamba ye Katsi kakati oyo Katsi Sharon gwe nasooka olaba ng'alina TikTok nze najja siina TikTok n'okudunga okimanyi nga nina YouTube Facebook Instagram bye byokka TikTok yaliko naye nga nze sigiriiko kakati ntuuka mulaba yeemoolera mu buvidiyo nkola challenge akayimba akaddamu mugamba mwana story ki aŋŋamba nze ndi wano ku TikTok ngenda olaba nga alina ba followers 292 ngandaba bangi neŋŋamba ekiki naŋŋamba otugamba oli serebu tomanya na TikTok tuyina na TikTok olina okuba nga oyina ki ne mugamba gwe nina YouTube biki nangamba nkubuulire nasooka ndagawo ku baserebu nga balina TikTok konze ekiki ogambye eki naswala nempulira nga kinnumya empulira ennugu lwaki alina aba followers abo si serebu ate nze ndi serebu amwa star ate ye alina aba followers we bati nze sibayina nojoyininga TikTok nengenda ku TikTok nga sina username sina kuyadde ne follower n'omu Sharon yasooka okunfollowinga akyali mu Dubai mwali mu Dubai mwali asulawo ku Alifadani ne Katsi nanfollowinga bo baali bamanyi kyenkola kuba nali nkuba nga bwe bampita ku pate tukuba nga bwe tubeera mu vibe tukuba vibe ne mbayimbira ne basiima ne tuvaawo ne tugenda n'enkya ne tuddamu nga bwe nnaku pate naye kati lumu waliwo akawala bakayita Jessica kagamba Dimio ng'oyimba bulungi
nenfuna akasitandi kange kali bwe katyo nakaguleyo ku Dubai Mall nga ngenzo lambula nenfuna n'essimu yange eno yennyini eno noyingira TikTok nengenda ku TikTok kati nagenda nga nina verse zenjagala oyimba nina verse awo zenali ngendo yimba nga ndaba Gravity yazikubye nga freestyle mu kashoke yabadiko nga ate ndaba zange ekinnumamu nengamba kangende enzirabise nengenda nentega kasitandi kange nentekako essimu nembiyimba nengendo bamaliriza nga ndaba tebize nga wembyagaye ngamba lwaki mbambibera lwaki sikola ebipya akawala nekansanga nekangamba Dimio jebaleko koze kale kawalaki ka Jessica kangambye kati ka Jessica nekangamba gwe mwana oyimba bulungi ba mwana ka freestyle osegedde namugamba okakasa nti ye nentega kamera yange nenga ndi mukuba freestyle sagala muri mutima puli ya sagala freestyle ndi mujikuba nga nenze kibanyi ngenda gitereka mu gala nenjikwata naimba kwa Jati kuba nali nkayita Jati ni wano na Jati nekakuba nekasima nekagamba kali ka video jakashi yalingira ku WhatsApp konze no problem omwana nagina nenga nze mpuli yasibitutenga kikulu kati wenadde waka mbanjagala postinga video eri nini ngambo banjireke kati nensoka nteka eri je nabadde njagala okukwata nenkwata ne yajati nenjitemamu bibiri nenzitekayo bbiri nenkwata ne ye yajati nayo nenjitekayo kanenzitekayo 3 omulundi gumu nenebaka SB4 ngendo kera nga nina 25 likes ewabera likes ngalo 25 ngorede nina akasambu kaba followers na sina na username already oli omuyisiza nakubenduru nagamba gwa master kuba benali njagala ebyo benali njagala already nina akasambu nina wali 25 likes naye no ninayo 10 ngira artist ngira artist nepulira nga mfunye amanyi nina viewers nina emitwalo 2 ba viewers nomanya nti osambya akajje nagamba watagwan man what's this sina username sinabuuka nti ninofuna erinnya mpita ku street obuwala obundaba yoyo yakayimbye bepitako ku metro otandisofuna kiwali oya kati no sinabamtegeera nti gwe mbwago otandisofuko wakabi naye kamutukiza tukomaba naye ekirundo kino ekyokubiri ekirundo ekyokusatu tugendako dda tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga ekirundo ekyokusatu tugenda kudda tubuulire nti kyeyali aluubirirwa yakifuna atubuulire mu Dubai muno bbanga lyamazeemu biki byafunyemu kusomoozebwa ki kwafunyemu abba ono gwali naye agenda kubeera naye paka ddi atubuulire nti maama ali proud naye gwali yabadde agwerera Dimio bingi bade tumumanyiiko naye emboozi ewo ogiwulidde kiki kyogifunyemu ffe tukwetera emboozi ofunemu oyigemu byoyigo biteeke mu nkola oleme ate kubeera nga ate maddeeyo wejjusa twali tusinzidde no ku Mpombo restaurant tuli wa Mr. Hassan Deluxe musajja muna NUP era nga yeetasosola ate okuba nga kuliisa muna Uganda tatekamu bya bufuzi oyinza okuba nga olieyo n'ekibala kyewagira kyonna ujangu kukuŋŋaana wano kulya kamere kubeera nga ate tutambuza obulamu besinze nnyo ku muvubuka eyeekolerera era gwe omuvubuka wena wenna nga okola mukulu nabeera akwagala nnyo era akubiriza nnyo ne kulive kwabeerako wawo ne shows abeera ne muganda wange bamuyita Zak babeera nga batutunuzaamu kubiri mu Dubai omuno naye gyolina okutambuzaamu obulamu tebukulemerera kula bunafu wa bwongo bwo abasinga obenyi twemererwa obulamu kubanga tulina obwongo bunafu tukuza kubeera na bwongo bunafu tubeere n'obwongo bubiri sharp tubeere nga ate tutambuza obulamu nze muzzukulu wa Kabajja SB4 Media Tuggussa Enssonga tusisinkane mu kitundu kyaffe ekyokusatu n'omukulu Dimio bira bulungi weeraba